batandise okukwata ba agent baffe ne ba supervisors baako mu magombolola abiri erya Chet n'erya Arapoyo. Egombolola ezo twazogeddeko jjo nga za buzibu era kyetwazogeddeko kyekibaddeyo ababaka ba parliament bakansala unabukalwanga naddala ye bamuyisiza ddala bubi naye mu byonna twebuuza bakyoka ebyokulonda bwekali nga bwe twagoddeko olunaku lwajjo kifaananyi bali mu kwetoola bwetoobuzi nza bafunyeeyo holiday olwaleero bali mu kinyumo sijja kwewuunya okubasanga mu miti gy'emiyembe nga batamidde kubanga bazunga buzunzi tewali alina kyasobola kusalawo ku nsonga yonna nabaddeko ne justice byabakama ku makya nankakasa nti buli nsonga bagiri waggulu naye munoonyeza obwedda asazeewo abo weewakabankana akesaawo essatu bamalire omulimu gwabwe aliyokaddeyo akomewo nga akolola yeetereeza nti mulinzi ajja kyatugamba kikyebadde eyo kubanga ddala mugombolola ezebbiri akakasa nti waliyo okulonda okugenda mu maaso oba bufere bwe bugenda mu maaso. Ensonga endala eri wano be bapoliisi bano naddala omusajja mukulu ayitibwa namuuza abajjukira ebyali ekayunga y'omu yali ekayunga nga babba akalulu ndowooza kati ye obukugu bw'alina wali okubba akalulu abeerawo nawano waali omulaba nga ayise wano nga yeemwetula talina kyamakulu kyaliko tumumakinze ng'omu kati kubakola obutongole okubba obululu alina obumalirivu obwewuunyisa okukola byakola era bwagira nga yeekangabiriza nga alina kyakoze kyonna ekyamagezi byonna byonna ebiriwo ye n'abafaana nga ye n'ekigurupu ekituluguyiza kuno bukalwa nke tulina obulungi ku butambi bwaffe tubategeeza nti obudde bujja kukya njala okwebaza abantu b'Omoro okubeera abamalirivu byonna bye tuyiseemu okuva obwenkya ekiro kyonna sitaani yasoze atambula naye abantu b'Omoro bamalire ne bavaayo okujja okuba akalulu kaabwe kati ndowooza bwe twabalemesezza okukola bye baagadde okusobola okulaba nga bakola bategeezezza nti mu ggombolola ezo azikomandinga byayi bamuyita Kalangwa simanyi na bwafaanana oba avaawa simanyi naye abamanyi baga nti oye Kalangwa yalagira abapoliisi yakomandinga abayaayi abali mu Kamunye abakutte emmundu abakutte Onabukalwanga bamutwalanga amabidde kansubire nti namuwoza anaatubuulira mukama we gwe bayita Kalangwa gwatugambye omuwala ebiragiro wajava naki kyakola wano naye njala kugamba bannayuganda nti tetusobola kuwaayo eggwanga lino tujja kusigala nga tubamalirivu okuzza eggwanga lino mu mikono gy'abantu abatuufu balikunyuma. Ba agenti abakwatiddwa bangi abadde wano okusooka babadde 6 oluutu ebyokubiri babadde ndowooza nabo nga babadde 7 amannya ng'ogyeko abakulembeze babadde babavuka bafe aba bulijjo abawano mu Omoro ate n'abalala bavudde mu bitundu by'eggwanga ery'okukuumaka naye tujja bbawo olukalala lw'amannya mu bbanga siddemu Onabukalwanga tutegeeza atwaliddwa ggulu ne mikyala Faida Nabatanzi maiso akyali wano ku police station ya wano yala logi naye tukyali wano okulaba nti abantu bano baggibwayo naye alina okulaba nti abantu baffe abakyali mu field buli ekiriyo bakidocumentinge mwabi byabakamajje mu kinyuma ekingi alangirire nga bwabadde wano nga bali mu kulabirira ebyokulonda. Abamu balabanga abantu batajjagidde kulonda kituufu okusooka tutegeezeddwa abataka mu kitundu nti ebiseera by'enkuba bibeera bizibu nnyo abantu ennimiro ebatwala ku nkya era ku nkya babadde batono naye ne basuubiza nti mu budde obw'olwegguloggulo n'abudde mu nnimiro ennamba ejja kweyongera era kyonna ekinaavayo tukirindiridde naye nga abantu ng'oggyeko ekyokuba nti budde bwankuba baasuze babatiisatiisa bo ne bawadde option okuwasa guni n'osigala owaka oba okwetantala n'ojja okulonda n'olinda ebinaavaamu nakati abantu bano bantu ba bulijjo byonna gye mutambudde mu balaba bantu banaku batya beeraliikirira embeera gye bayitamu bayise mu bizibu bingi emyaka mingi bwe balaba abakwata mundu n'ebyo bye bayiseemu balowooza nti baagala kuddamu kubatulugunya nakubazaayo mu camps naye baabakola kino nabyo babiina ku mutima bibeeraliikiriza naye abagumu basobodde okujja ne balonda. The police have said that
some of these people who have been arrested was because they disregarded some of the guidelines issued by the Electoral Commission, and some of them are from outside Omoro. Maybe what would be your response to that? Now, how can I respond to that kind of nonsense? So what law stops somebody from outside Omoro from being in Omoro in an election? Whoever said that really is a disgrace to the police and has no really authority to put on a police uniform. He's half-baked and is part of the problem here. So how can you have somebody in uniform with that kind of chicken reasoning? Secondly, how can it be a preserve of the opposition not to obey EC regulations everywhere? Anyway, they are pitiable. Some of them, when you look at them and listen to them, they are pitiable individuals. Probably they're scared of their next bread. We can understand their trouble. We shall rescue them. And besides, many of the Electoral Commission, who are even the vehicles you see here, are they supposed to be in Omoro? No, the others from Koboko, what are they doing here in Omoro, if really that is the standard we are supposed to apply? Two, the deployed military all over picking people. Even right now, I've just talked to Chairman Okot. There was one of our agents who was recording where the police was beating up somebody and stopping them from voting deliberately. As this guy was recording it, the police of the military in a police uniform just came, grabbed the phone, has beaten him, he is bleeding badly. Just as we were coming here, those are now the calls we are hearing, So it's so terrible, it's planned. It has been a very methodically executed thing to block us, to block a credible process, civil process. Yeyo mbeera eriwo saawa zino mwannyinaze. Sorry, I joined. You were just finishing the English bit of the first. Yeah, including the Member of Parliament, Honorable Karuhanga, our team on mobilization, ndowooza mulaba ekigenda mu maaso, mwebale kubeera nti mwekuumidde ayi mukulembeze live in Omoro with the Secretary General ne Mathias Mpuuga, leader of opposition. Kino embeera eriwo mwannyinaze, njagala kubeera nti ate yeno embeera eriwo ya bunkenke. Honorable Mathias Mpuuga buli kimu akikoze ekisoboka, buli kimu akikoze ekisoboka. Banange obunkenke bungi mwe nsobola okuwamu nojja n'okwatamu, naye esobola okumbuulira oba onaasigasa obulamu oba gwajja okuŋŋamba. Si byangu nga wonaasuubira seriously, naye yeyo embeera eriwo. Secretary General waffe Sir David Louis Rubongoya waali nnyo, omubaka Mpuuga. Yeno embeera eriwo saawa zino wano ku Tale Center. Banange drone wezikima abantu, emmotoka y'oli omukyala yiiri RM 27007 egaba sente. Banange mwe naye bwe baali bagamba mbwe NUP ekomaawo, naye bwe NUP nga z'abasajja bakulata abantu. Drone eyo eri 123 UBL 123 G. Banange ewamba, banange mulimu obusajja buyina amamundu, naye yesu tujja tubisuubira, naye ate waliwo ekisukkako nga baagala ate nnyo okutiisa nnyo. Ekitegeeraye baagala kuteekawo mbeera etiisa ennyo, ekitegeeraye, naye nga banange tugezaako okulaba nti ate atuli bagumu, okulaba nti at least. I think it's Omoro Town Council. Let me just check here. Do you know yes, Orapoyo. That's Orapoyo. Achet. Why have they got these police standing here with riots? That's a barricade. But what's back there? That's That's the police with now the Canary.
ye embeera eriwo ssaawa zino zennyini abapoliisi baabali osobola okubalaba baabali balabe mwekiri wano kinene nnyo it is big it is beyond emotoka banange buli motoka gyolaba yeno embeera eriwo ssaawa zino zennyini drone weziri siva wali kanso aganyabo siva wali mpuuga na kanso lero benatambudde nabo sivaawo mundeke siva wali mpuuga ke ayava wali mpuuga ndeka mundeke munneesonyiwe sembere kumpi ne leader of opposition ngirambeerako wano naye tuli bagumu ze nkubuulira bajja tukuba yesu bajja kututiisatiisa naye nga osobola okukola kyosobola okukola mu magezi mu busobozi bwo you can do what you can. Aza siva wali mpuuga jangu okwatemu goveewo ayagala otunuza eri jangu okwatemu nkuweemu si mu bubi. This is a free country. Jangu okwatemu abasajja balina drone batiisa naye ng'ate olaba ffe tobikwata nga totidde ennyonnyonnyo kali akatengo kituufu akatengo mwekali oba kayinza okubeera kavaamu manyi buli kanaku bayiteekawo system empya leero drone gye baleese mulimu kibooko mulimu fimbo mulimu amazzi bambadde bya bulaaka ebya purple green kali batiisatiisa byonna tubirabye naye bongeramu ku bisokosoko ekitegeera bali kwongeramu bisoko then kino esoko n'ogamba mbadde nkimanyi naye bakyongeddemu kati awo katengo we kajjira ate wokiyiga nga kavaamu jangu nkuweemu gwe atalina katengo okwatemu naye nga byaddala omwami Mathias Mpuuga atuyambye Secretary General na buli omu eyenyigidde mu kana akalulu n'abatanzi bamututte waliwo emmotoka y'omukyalo oyo baba ngambye ejjini bannange egaba ssente bannange egaba ssente eri emmotoka amanyi ne bana aba MTV aba NBS oba aba NTV bambega babeerawo okuwulira kikyoyogera ate tebamanyi nina eddoboozi ddene eriwoma buvuvuumi omanyi bayo siba wali mpuuga nze leader of opposition waffe ndekanze wantu yankuwemu okwatemu bannange yenna ayulira ayagala omukukuwaamu olaba neokuteekawo teesiga wa agent oyinza n'ofukaafuka naye bannaffe abamu bakyali bagumu gwe abaana bagumu waliwo omwana awuziza oyo omukyala agaba amajja ndowooza owulira waliwo omwana abuuziza oyo omukazi agaba amajja oyo ali mu resistance movement emotoka eya yero omwana amubuuzizza n'amubuuza ihe oŋŋamba ki awo entiiridde omwana amugambye nze tolina kyoŋŋamba nze ombuuzaako ki eyo ze bayita solidarity omwana abadde mugumu abadde solidi kate nannyongera obugumu wadde mbuyina naye ate abunnyongedde nze njagalayo omuntu omu bannanga awulira ng'asobola ogikwata ngijenjemuweemu n'okkuba ekifaananyi kale tosobola gumanye ebifaananyi ngeri gye tubikubamu ne banene bakulaba naye kale saawa zino ndi n'empuuga nze newentunuzaayo komba tunuzeeyoko yes wano oba n'empuuga aba ebimotoka eri oba n'empuuga atilisitiko ebakutwala naye nga tebaba tebakutwadde nga mubbi w'akasimu naye wano wetuli ye headquarter naye abasajja baagala kuteekawo embeera naye njagala mbabuulire akalulu tukyakalina vo bali kuteekawo mbeera mmwe vooti weeri abantu bali bagamba yekoma wano wali naye vooti mweweeri vooti weeri just baagala kugivuya jjukira nti njagala okukunyumizaamu abantu beno batandika ku ssaawa emu oba ku ssaawa 12 paka ssaawa
amukaaga babeera mu nnimiro kati batandika okulonda ebya serious sawa 7 paka sawa 10 kati kyova nabanga batandikiddeawo mwezi sawa 6 zetulimu 7 batandikidde okubeera nti bakola disorganization kye bayita NRM. It's a disorganized party. Kibalanga kati batandise otuvuya ng'abantu bali kumpi kuvaayo mu malimiro yiri emmotoka egaba mane yeri yino kati balage yiyo emmotoka yegaba ssente eyo. Ekigambo N kiri RM kitegeeza resistance movement, kitegeeza resistance movement. Kale yeyo embeera muganda wange yenna sobola kulimba nti naalidde ku kyokulya. Tuli mu field neera n'okugula ekyokulya oza nsobola kukigula emba saalidde sigenda kulya abanja kulyayo ekiro naye wendi sivaawo nina okubaweereza nina balaga ebigenda mu maaso naye wendi oŋŋamba kikiri ekyokulya olambwa enkoko njagala sawa zino sigifuna kale. Kale yeyo embeera eriwo leka mberekereze mu magezi mukyayagala okulaba wabeerewo munnaffe ow'omwacheti oba Omoro ajja muwe essimu agira akwatako nsooke eŋŋende emanju obanga waali ajje wano kumpi n'omukulu Matthias Mpuuga Nsamba mukwasa essimu ffe tetulina buzibu. This is National Unity Platform and Stroke of People Power. Tetulina buzibu na muntu yenna naye nga byaddala njagala tudde mu serious note. Ebyaddala tubadde akalulu tukayina naye lwakuba batandise gye bayita delaying tactic. Yiri emmotoka egenda egaba ssente yiri efunye ekigugu yiri. Kale ekamberekereze siva ku secretary general siva ku Louis siva ku secretary general ate babulokinze kubo siva ku Louis nze niva ku Louis oba Mpuuga ngende wandi ndekanze emundeetere ebizibu kale kamba mberekereze.